oyagala okumanya ebiriwo ebyaliwo oba George owokusatu kati kabaka wa Bungereza oluvannyuma lw'okufa kwa maama we n'abakyala Elizabeth. Maama we waafiiridde abadde mu lubiri n'abooluganda lwe okuli abaana be ne bakazi baabwe ne bazzukulu be. Charles yayimusa n'avaayo n'ategeeza abatuuze ba Bungereza oluvannyuma lw'okufa kwa maama we ng'akalombolombo bwe kali bategekedde abantu 2,000 okusaba mu kkanisa ya St. Paul era ne balangirira okukungubaga mu butongole okusimbula olunaku olwokutaano akawungeezi. Katikkiro omulonde Truss avuddeyo n'ategeeza Paliamenti ya Bungereza nti n'abakyala afudde era okubaganya ebirowoozo ne kutandika. Obubaka obukubagiza n'obusaasira n'okwogera ebirungi ku mugenzi buyikanga mazzi okuva mu mawanga ag'enjawulo. Omulangira Charles aludde akabanga nga yeesunga okulya obwa Namulondo naye ng'abadde alina kulindako maama we okujja omukono mu ngabo. Maama we waafiiridde ng'omulangira Charles alina emyaka 73 egy'obukulu. Ayaniriziddwa mu butongole ayingiddewo mu luseregende lw'emmotoka emizira nga gimukubirwa ebifaananyi nga bitta n'alambula abantu abazze n'ebimuli ebingi okukungubaga. Abantu bano nga basobeddwa bakaaba amaziga ag'ennaku olw'okuviibwako n'abakyala ate nga bakaaba amaziga ag'essanyu olw'okuba nti bafunye kabaka omuggya. Kamya Jonathan, MRU TV.